Munnayuganda naddala w'enkyukakyuka mpuliriza bulungi. Ngenda kuwa ensonga lwaki Museveni alina kgenda after election bwe tuba bakufuna mu lutalo luno. Okugenda kwa Museveni kuli mu mirundi ebiri. Waliwo Museveni okgenda nga yafunamu, ne wabawo ne Museveni okgenda nga ffe tufunamu nga bannayuganda. Museveni ddi lwagenda nga yafunamu ne ddi lwagenda nga ffe tufunamu. Wuliriza bulungi. Museveni ogenda before oba during election yafunamu atya. Singa Museveni agenda olwaleero waddawo omulala, kkiriza obagaana, oyo omulala addawo eyeba gavumenti mpya, eyeba gavumenti ndala. Era eyo gavumenti ne bwe mubadde mugenda kulonda omwaka ogujja, okulonda kuba kulina okuyimirira, kubanga eyo gavumenti empya ejja kusaba ekiseera ekitakka wansi wa myaka 4 etegeka okulonda. Kitegeeze ekyo kisanja kumpi kiramba. Jjukira mbadde mugenda mu kulonda. Kakati singa eyo gavumenti eddawo n'esaba ekiseera ekitakka wansi wa myaka 4, eyo ba gavumenti mpya naye muba mu regimu emu, ekyo mulina okimanya. Kati bw'obeera nga oli mu regimu emu oba okyusiza bukyusa face, kitegeeza muba mufunye face empya mu same regimu. Kati kitegeeza ki? Kitegeeza nti ffe okufuna mu luno olutalo Museveni alina kugenda after election. Lwaki agenda after election? Kubanga yengeri yokka gye tusobola okuyiwa system. Bwe tuyiwa system eyo, ekyo kitegeeza nti ffe tulufunamu olwo lutalo. Naye during election nakyo kibanga bwebeera mu kazannyo, nti akazannyo ako nolaba nga bwe kagenda mu maaso bagenda kukuwangula. Naye nga bw'okakomyawo oba singa oteekawo embeera omuzannyo ne muguyiwa gw'ofunamu. Kati lwaki ba dictator bagenda during ne before election? Bagenda during ne before election ng'amaze okubala nti wali after kiba kigenda kuyiika lumu. Kati asalawo n'agenda during oba before n'asigala nga yakifunyeemu atya. Kubanga dictator bw'agenda during oba before yakifunamu, omuntu addawo abeera within his system and 90% abeera within his pipeline. Olwaleero singa Museveni agenda waba waddawo, naye mu regimu yemu wabeera waddawo ate ali mu system ye. Kati mwabalwana okuyiwa system muba temukifunamu, kubanga muba musigadde mu system yemu. Mubeera bawambe abakyusiza omuwambi. Ekintu ekyo nga mulaba Syria. Syria tebavudde mu busibe. Syria abawambe bakyusiza omuwambi. That's how it comes. Yengeri yokka ba dictator gye bakola mu soft landing. Nti abasuulira system ye n'avaawo ne waddawo omulala ne mufuna face mpya kituufu, naye mu system yemu. Kati during ne before tekituyamba. Ekirina otuyamba after. Lwaki after? Kubanga bwe mumala okgenda mu kalulu, dictator ne yeerangirira mu settinga president oba muteekawo embeera ebajja mu busibe. Eyo embeera gye muteekawo ebajja mu busibe ebeera ya claiminga ku buwanguzi bwammwe, of which muba mulina gwe mulonze. Kati oyo gwe mulonze gwe muclaimingako nti muva mu kwekyanga oba muva mu kwekalakaasa nga gwe mulonze agenze okulayira oba amaze okulayira oba agenze mu State House. That's how yengeri yokka gye musobola okugainingamu olwo olutalo. Dictator kugenda after. That's when you claim on your gundi obuwanguzi bwammwe nga mulina omuntu gwe muclaimingako alina okubanga yagenda mu ntebe mmwe okukakanya oba okuwanga muwangudde olutalo olwo. Otherwise ekitali ekyo tewali ngeri yonna dictator gy'asobola genda before oba during election ne mubeera nga mmwe mufunamu nga bannayuganda. Tetusobola kulufunamu olwo lutalo. Ezo baziyita soft landing ba dictator bazikola. Balina soft landing za mirundi 3. Balina military coup okwewamba. Eba soft landing. Akuterawo omuntu omulala mu system ye. Gwe n'ojaguza n'olowooza nti omuntu omugobye naye ng'ate nazzeewo wuwe. Kyekiri Zimbabwe. Mugabe yagenda ne waddawo Mnangagwa. Naye Mnangagwa ali mu system ya Mugabe. Kitegeeza abawambe bakyusa omuwambi. Ekyo kyekyabawo South Sudan. Abawambe bakyusa omuwambi. Kati abantu bonna badictator bonna abagenda after election system eyiika lumu, naye abagenda before ne during abalekera system n'abaterawo omuntu omulala atali within your control, atali within your effort. Nti taba maanyi gammwe
kubanga mumukayana kwa mumukayana oli kugenda kituufu oli n'agenda ne waddawo omulala naye ng'ate temulonze mulonde kati yoyo omulala n'abasuubizo baterawo okukola ki okulonda mulonde omuntu gwe mwagala n'abasaba emyaka ng'ena egyo emyaka ena gigenda okuggwako ng'oluusi ne gwe mwagala amaze omu eliminatinga oba amaze omu compromisinga. That's how it comes. So omuntu yenna alina endowooza nti Museveni alina agenda before election oba during election ako kafu olutalo tubeera tetulufunamu nga bannayuganda twagala kuva mu busibe tuli mu busibe engeri yokka tugenda ova mu busibe kugenda kuba kalulu ne tuwakanira obuwanguzi bwaffe oba ne twerangirira nga twerangirako gwe tuba tutadde mu ntebe oba gwe tuba tulonze mu bungi abankuumire.